gye buvuddeko akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga kaakomekkereza okusinkana abantu ab'enjawulo okufuna ebirowoozo byabwe ku bbago ly'etteeka ku bwetengereze bw'eggwanga li Protection of Sovereignty Bill 2026. Bangi ku bantu bano be basinkana bawakanya ebbago lino nga n'omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'awakanya ebimu ku biri mu bbago lino. Kati ne Bannakyewa nabo bakalambira nti wandiba nga waliwo bye baagala okuyisaawo nga mu kaseera kano waliwo n'ennongoosereza ezikoleddwa mu bbago lino. Pulezidenti bw'ajja n'atugamba nti nze kye naleeta si kye kino, ebbanja ligamba leeta kye waleeta, bw'aba takireese mpalirizibwa okumutwala mu balimba. Ate mulina kumanya ngu pulezidenti ye kyeya wa kabineti, baministers y'abalonda. Kakati agala kutubuulira nti byo bwe yabireeta n'abiteekawo kabineti n'abulawo n'agenda ne bwe bamala kubirowooza ne babiisamu kubitwala mu palamenti yali taliiwo. Bannakyewa bagamba nti singa ebbago lino liyisibwa kyandiziŋŋamya ebyenfuna by'eggwanga kw'ossa n'okunaabuuka kw'ensimbi. Omulimi ali somewhere wansi eyo ng'alima pamba, eventually mu textile industry bw'anaaba nga foreign investor yajja omuyambako pamba wasobola okugulwa, eventually ajja kushirinkinga. Okusinziira ku bano waliwo amateeka mangi agasobola okukola ku nnongoosereza ze boogerako okuggyako nga bakikola kagenderere okusirisa oludda oluvuganya gavumenti. 2 billion wano mu Uganda is really very big money. Gwe obeera nga kyekibonerezo ky'otaleddewo omuntu lwakuba olabika etteeka yalimenye, that means buli akireese ayalese etteeka lino eventually alina b'atagetinga naye ate eritukwatiddemu naffe. Abamu batubuulidde nti mu kiseera kino bwe waliwo abantu ababeeyunira ababadde baweereza obuyambi ng'ebbago lino bwe liyisibwa kino kijja kuba tekikyasoboka. N'aba nagamba nti n'ebibiina byaffe bibadde bikola wano n'emigaso gy'abatata wano batulabanga abatalina mugaso bagenze walala. Gweoyinza oba togenda kulya ku nnyama naye walunda ente ezo n'embuzi zo oyagala kuzitunda. Kati bangi mwankubidde amasimu jangu otuguleko, sigenda kujja kuba sente zikola ki? Ojja kukosebwa, bujja genda okukera ku makya nga gwokoseddwa kubanga n'ettaamu ey'okubiri esembedde. Beemulugunya ne ku bbanga Parliament lyagala okukozesa mu kuyisa ebbago lino. Mu weekend eno kabineti yatudde ddi n'ekola etteeka erirala eririmu ebirowoozo bya muzeeyi by'abadde ayagala n'erireeta kabineti n'eridisikasinga n'eritwala ku palamenti n'eridisikasinga. Byakoleddwa ddi? Kati palamenti lino etteeka lyereeta erijeewa ate anaaligiwadde. Ebbago lino lisuubibwa okukomezebwawo mu Parliament olunaku lw'enkya nga bagala Parliament erigobe. Njagala kubuulira muwala wange Anite, njagala kubuulira mutabani wange Tayebwa, enkya bwe mutuula etteeka mulikwate mu withdrawing mulikasikire baminisita balitwale kubanga minisita alese ne atone general be balina okuwithdrawing. N'ekibiina ky'ebyobufuzi ki People's Front for Freedom nakyo kivuddeyo ku bbago lino. Bagamba nti ke kaseera be kikwatako okuwuliriza ebirowoozo by'abantu ku bbago lino. Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo n'ebitongole ebirala bingi nnyo. Law School yavaayo, Uganda Law Society nevaayo, Uganda Medical Association nevaayo, Bank of Uganda nevaayo. Bonna nga bassa kimu nti lino etteeka teryetaagisa binnyonnyo ligenda kutuleetera ebizibu bingi n'okutattana ebyenfuna bya Uganda. Lulume Bayiga nga yamyuka ssentebe wa PFF agamba nti alipoota ku bbago lino teyasooka kukubaganyizibwako birowoozo. Kubanga akakiiko bwe kabeera nga katudde okwekenneenya kabeera n'obuvunaanyizibwa okukubaganya ebirowoozo ku alipoota egenda mu palamenti basobole okussaako omukono nti bwetuti bwe tukkaanyiza era nga balina obuvunaanyizibwa okutegeeza palamenti naffe abatabadde mu kakiiko ako tukkiriziganye nabo. Nabo bagamba nti ebbago lino lyaleeteddwa kuvububa baludda luvuganya. Etteeka lino lyaleetebwa n'omutima ogwa President Museveni okwagala okwefunza buli buyinza bwonna we buli nga mpaawo asobola kwogera kintu ng'ayogedde era nga kyakivve okwogera ekintu kyatakugambye okyogere.
kobe mukulembeze wa ddiini, kobe bwakabaka, kobe ekibiina kya byabufuzi, era nga kyayagala abeere nga buli kimu kiva mu gavumenti ye ate nga ye yakyogedde. Bano nabo beegasse ku bannayuganda enkuyanja abaagala ebbago lino okusuulibwa kuba teririna kalungi konna eri bannayuganda.